Olunaku olw'eggulo bannamatteeka ba Muwema and Company Advocates wamu n'aba Akampulira and Company Advocates bawandikidde sipiika Rebecca Kadaga nga bamuwabula ku kya Palamenti okugenda maaso n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga y'okujja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Bano bategezezza nga bwewaliwo okwemulugunya okwatwalibwa mu kkooti ya ssematteeka emyaka 3 egiyise ku nsonga yeemu. Okwemulugunya kuno kwakolebwa Munnayuganda George Alipanga nga n'olwekyo Palamenti tesaana kujungulula ebyo kkooti by'erina okuwulira. Amateeka tegakkiriza Palamenti oba omuntu yenna okudisikasinga ensonga eziri mu kkooti nga kkooti tenaba kusalawo. Kyokka olwaleero omwogezi wa Palamenti Chris Obore bano abaanukudde n'ategeeza ng'omusango oguliyo bwe gwali guzingiramu Pulezidenti Museveni ng'omuntu so si Palamenti. The work that Parliament is doing now is to do with constitutional amendments, which is the core function of Parliament. Ono abajjukizza nti sipiika yalina obuyinza okuyimiriza okubaganya ebirowoozo ku nsonga yonna gy'alaba nti etaataganya okunoonyereza ku musango oguli mu kkooti so si bannamateeka. And the rules give the authority to determine sub judice on the speaker. I am very confident that the speaker, if she gets that petition, will make a ruling. And it is the ruling of the speaker that determines the course of action of Parliament. Ebigambo bya Obore biwagiddwa n'amyuka ssaabawolereza wa gavumenti Mwesigwa Rukutana. Kiyinza kuba nti musango gukyali mu kkooti tegunawulirwa naye ekyo tekigaana Palamenti okukozesa obusobozi bwayo okukola etteeka lyonna eriba ligireeteddwako n'eriteesako n'eriyisa. Ye ssentebe w'akakiiko ka Palamenti akakola ku by'amateeka nga mu kiseera kino keetegereza ebbagalo ly'okujja ekkomo ku myaka Oboth atutegeezezza nga bwe bagenda mu maaso n'emirimu gyabwe okuggyako nga sipiika y'abayimirizza. Tujja kusanyuka nga bawaddeyo sipiika aba court order. Nsuubira nti sipiika obanga bamusavinze ne court order ajja kutuyimiriza ssaawa yenna, ajja kutugamba nti mulekeraawo okwebuuza obanga badde tuli wakati obanga tuli kumpi okuwaayo ripooti era tujja kulekeraawo. Bo bannamateeka abawakanya kino baagala amyuka ssaabalamuzi w'eggwanga omuggya Owinyi-Dolo okwanguya okuteekawo olunaku olw'okuwulira omusango ogwa Alipanga. Ali Mivule, NTV Akawungezi.